Gana ne bannamawulire wano ku Radio Simba osibye otya ampuliriza wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo naye mbeerawo mu studio za Radio Simba okwanjulira program Gasimbagane ne bannamawulire. Nina John Kakande, nina Harunah, Kanaabi ne Rwomushana. Buli abalala bagenda mu abeyensi. Wange omanyi Rwomushana ono yatugamba abeyensi oba hibernation. Ekyo kya hibernation translation yakyo kitegeeza kwekweka. Naye kisinzira ku kisolo ekiri mu hibernation. Olebera biko obubi ebirabeera mu winter ng'okiraba ensi ekikubi. Kati omanyi Rwomushana ono yatugamba Kanaabi abadde agamba nti bagenda bavaayo mpola. Rwomushana yatugamba nti omuzimu ewaabwe bakola batya? Kamulali Ujita kalimbwe yenkoko kalimbwe yenkoko wano yokeza ku ekipiira kya moroka yogera mane gwogera katukuwa omwenge naye mwino kati olomugu wa mwenge kimulamba kubanga omwenge guli eno Buganda bote mwina mwenge ogwa spirit obembande guyinza okutamya ne gumutta. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire kale mu mbeera eyo Kanaabi bwaga nti bagenda bavaayo bayinza okuba nga babanyokeza ekipiira oba kipiira oba kalimbo. Omanye ekyo ekipiira baŋŋamba omusota bwe gubeera mu vicinity n'okoleeza ekipiira nagwo guddukayo. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. John buuza abantu. Banaffe mwenna abatuwuliriza enkya leero n'abatulaba ku platform za Simba mwenna mbaagala nnyo beebaza nnyo kuba nti mutuwa obudde n'okutwesiga ate ne bannaffe aba Simba batuwa omukisa bulijjo mbeebaza okuba nti space eyo mwagiteekawo okubaganya ebirowoozo kyensuubira nti birina kyebyongera kuzimba eggwanga n'Omukama Katonda atukumye nga tuli balamu tulina okumutendereza olw'ekisa kye. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Rwomushana abatuwuliriza abaagalwa tukusinganya ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa mukulu Kanaabi nange kyobadde tomanyi simanyi oba okimanyi omuntu wabanga amazzi gamutwala drowning mu Luganda is ngabbira abeera very dangerous kwe agenda okumutaasa woba ogenda kumutaasa olina okwegendereza nnyo afuuka mulabe ate gy'oli ye bwakukwata ku bulago tosobola kumugana naye munnange ndeka anywera ku bulago ayinza n'okugyamu amaaso ayinza n'okukwata wona wakwata tosobola kumuwona. So okumugjayo kumuwonya ate olina okubeera very violent gyali tobeeranga na kisa n'omuntu gw'otaasa ngabbira. Omanyi Rwomushana lwakuba nti bo baawugira mu kidiba ffe bwe tuyigiriza abaana okuwuga mu part of the lessons za life saving is at what point wookoona Kakande gw'ogenda okusavinga ngabbira n'afuuka powerless. One of them is the lower rib. The issue is n'afuuka powerless. Bw'okoona lower rib. That's violence. Bw'okoona lower rib is violence. Kakande kati abadde anoonya eri n'afuuka powerless kati awo omusika businga mugogo naye olabe so okoona kati Kanaabi kyabuuzizza kakati omukulu Rwomushana ani gwagenda okuba olubirizi abadde abbira anti gwoli mu Kristo manyi the message of salvation shall come through parables. Jesus yagamba. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. John Kakande, Harunah, Kanaabi ne Rwomushana. Harunah omanyi season nnungi kawa waffe bamuleeta ne baleeterako kukiizi nga ye Harunah atulaba ali entendeze. So you don't incite him ayinza okulya leero n'alwongerayo in future. So ekyo kibaawo nga
omukristu yali muceya naye omusiramu bwaba muceya nali musomesa enamasumbi eyo okumala ebbanga naye mu kisibo nga caayi bamugirawo ddala ekyo si kya buntu bulamu ngedi tica naye naliko twali nsimbi zigwa sukaali naliko n'emisiri bwe ntuuka emisiri mu woteeri mwe nali nsula nga mmanyi woteeri etuwa bed and breakfast ng'ensimbi zange nazisasudde bwe ngenda okukkirira wansi usually ku ssaawa 12 kitundu awo 12 wakati wa 12 ne 12 kitundu nkole activities zange eziddawo ngenda okutuuka ku breakfast ng'emmeeza nkalu ddala tewalina muntu konze bano abasajja banzibi era bwe nabuuza nanga swawumu neŋŋamba bagundi nze nasasudde ensimbi zange ekyokuyiga ekirimu ekyo nti leka kubeera mugoberezi golina okutuuka kubeera mu ntebe singa Kanaabi yabadde mu ntebe awo kofi teyandize but is allowed to eat nayongerayo olunaku sebo va ku Kanaabi va ku kisiibo ky'omusajja kya kofi mukuluka bwe mba nsiibulukuse nga majestic coffee wange waali munywa bulungi nnyo era naali basabye naye nemugezaako nga muvudde mu studio kati okutaddemu ebiraamo anti goge nti mumunywa kofi nemunsaaliza naye Emarine bwe tuba tufuluma teekawo invoice Kanaabi alina gwalangira kofi majestic coffee bw'oba omunywedde osiibulukuka bulungi naye mukulu Kibazo njagala nange kwongera kwebaza radio Simba sebo omulimu omunene gwekoze emyaka gino gyonna gw'okuleetera abantu nga Rwomushana eggwanga nelibanga libawuliriza ne babatoroletinga ne babagumiikiriza n'ebizibu byabwe byonna kati wuyo bayogera mu parables naye era Simba neefuba neetaputa parables zaabwe n'abatuuliriza bonna feedback gye mutuwa tugyeyanza nnyo era tusiimira ddala nnyo sebo n'abakulu nabo tubebalize nti feyawe oluvannyuma lw'emyaka 2 naye kyaganye okustabilizinga eringa ennyonyi ng'erandinga kenyaawo oyogedde ku feedback oyo nagenze jjo kati nga nina okujjulamu erinnya lyange nga waliwo wa poliisi natunulira nga mpandiika kati naga nti kyotegeeza gwe Kakande John Kakande owa Gasimbagane mbawuliriza buli wavukaaga sebo botuwuliriza gye tuli nina ne gwe nasanze Mbale nga akolera somewhere in Karamoja era nanga nti internet yange ebaako ti mbawuliriza okumala emyaka omu nga wa poliisi akuuma minerals konze tuyina a special agency ekuuma minerals n'amwenya naye nga ogwasooka gwe nasooka omulaba yali ate mu kyambalo kirala nga si kya poliisi naye kati wa poliisi akuuma minerals ali Kolomojjo naye nga musajja muwuliriza waffe ayagala nnyo Kanaabi naye yasiibye nga Kanaabi era ayagala Kanaabi oyo nnyo lwakuba yabadde n'ekiri unfair kye yakayanye era mu Kanaabi tumuwa obudde butono naye observation ye naye mukulu Kibazo nga tugenda mu maaso wiiki ebaddemu ebintu ebiwerako naye kimu ku bintu ebisinza okunkwata omubabiro waddewo amawulire agalaga nti kampani nnyingi mu myaka ena egiyise URA ebadde eraga nga kampani ezibadde wakati ezifuna wakati w'obukadde 5 ne biliyoni 10 nga zisse nnyo mu bintu by'okuwa omusolo era ezimu ne zituuka okuba nga ziggaddewo era nga ow'oluzungu yakozesezza ekigambo kyange sharp decline nti ku bitongole oba amakampuni 13 agaali gawanga omusolo oguli wakati w'emiliyoni 5 ne biliyoni 10 zisse okuva ku 13 ne zituuka ku 3. Yes, that's good progress mu myaka ena egyemabega
mukulu Kibazo ziyinza kubanga zayize okudojinga emisolo mu ngeri y'emu wiiki eno yambadde ntunuulira Wakiso bakansala nga beeri obuguju agamba nti bagenda kulagira abantu baabwe balekeraawo okuwa omusolo olw'ensonga nti omusolo gwe bawa ate URA bwegutwala tegukomawo mu budde oluusi bagenda okuguleeta ng'ate obudde buweddeko. Ensonga endala mukulu Kibazo era nga tukyali mu byenfuna ssebo UNDP yagaye nti tutuuse mu lower middle income status. Twali tutuuse nno mu 2022 naye baagaye nti ate status tulina ogirindako emyaka ng'esatu emabega okugibeeramu obulungi naye tuli anti otuuka kulinga okonayo bwoti novaayo n'ovaayo pendula. Simanyi mu abasoma byenfuna waliyo ne middle olyoka otugere ddala mu middle kakati ebyo okubitegeera nga watwala omwana mu nasali bebe middle and top ezo omukyala wa UN yagamba nti naye ekisinga obukulu yeggwanga okwetegeka ebinaddirira kubanga obuyambi obadde butuweebwa nga least developed countries bajja kubanga bakomye tebakyabutuwa obuyambi bukyuka ensimbi wobadde ozifunira luli tubadde highly indebted poor country highly indebted muhipiki twali twagwa we are below. Kanaabi bamemba ba hipiki amabanja ge bafuna n'obuyambi bwe bafuna buba bwanjawulo. Bwe tuba tukuŋŋaanya ebinaayamba abateesobola wiiki eno ekereziya ina activities ez'enjawulo bakakande tetubawa kubanga tumanya nti bano ba Rwomushana bakakande bandibadde kubagaba tebali ku misikini abafuna nti kakati bw'obeera memba wa hipiki obeera mubali obeera mu muteeko guli mu hipiki tokolifayinga nakwewola obeera mu muteeko guli ogufuna kakati bw'oseeseetukamu ne tukugaa nti bw'oneewola gwe tojja kwewolera ku rate eno naye bw'oweegaganula nti wai Rwomushana yazimbye ennyumba y'ebbaati yafunye n'amasannyalaze oyo tuba tetukyamusondera eri kati Uganda yatandise okufuuka evvubuka erigaganusi kati yeetegeke okwewola weewola mwalaani yinza okuba ligula buguzi mataffaali nga gajja ku sayiti naye nga terinazimba nabyo bimanyi okukomaawo Kibazo ebyo bimanyi bulungi omusajja yayiwa matiriyo naye ekintu kyalema bwamala ne matiriyo amutunda wiiki y'emu era ssebo digital number plates nazo bagambye nti ate kati zigenze ku hold bakyazongezaayo balabe bakyayina era bibyetegereza. N'amasomero 1,200 ssebo gagenda kufuna facelift okuva mu gavumenti ekyo mukisa omubi era wiiki eno sinnaba kusoma lukalala ekyo mukisa omubi kusakwawo wiiki eno abaana bafiiridde mu muliro saidi y'ebusiya omwaddemu wa P3 P4 P5 ne 6 very painful muliro ne gukwata abaana ne bafiiramu. Just a second kwekyo eriyo omwami yadda ngamba ku media nga musunguwavu namusanga mbaala eyo nanga nti muli bantu babi nnyo tisinga abaana abafiiridde mu muliro guno God forbid babadde beggayaza babadde be Kampala parent babadde be Kisubi Buddo singa ye story eflagingiddwa ku mpapula z'amawulire ku telefayina okumala ebbanga nanga nti nawola okuba baffe beebusiya kye yaŋŋambye nti olw'okuba baffe beebusiya ate b'abantu bayinike si bammwe abali in charge of society kyabayagala Kanaabi nti si y'omwoyo nti abali in charge of society
somehow it passed like a normal thing, and I felt the pain. Do you feel guilty? Yes, I did. Gwe Kibazo? Yes, I did. Kubimeka bano ebijjanga naawe tutandikire ku Palestine eri. Abo bali provocative. Toyinza kutandika kugenda kutta Bayudaaya bameka n'oyagala ensi kusonyiwe busonyi. Kamwanukwe mukulu. Ensonga etekesaawo media houses ennyingi kyeyo kyennyini era nkakasa nti radio ezaawo Mbale, Busia, Tororo eyo big story naye tokisuubira kisolo nti ne radio ekisolo naye ebeere ku ekyo. No, but John, naye n'ensonga zaawo John, to be fair, nze gyendi nawulidde ng'omusajja mutuufu. When fire happened in Buddo, we put the country on a standstill. For a month or two. The story was Buddo. naye kala mujja gye wali omusajja oyo mukwano gwa Kanaabi sirowooza nti yali ku standstill. Tebyokwatako ebyobuddu. But anti all the main newspapers Kakande ebeerayo akapapula nga kaprintingira Atalanta. Naye bwe tuba tunoonya amawulire, onoonya Washington Post, onoonya New York Times, onoonya Economist, onoonya Telegraph. Gwe Kakande please. Kibazo awadde statement ayina okukikurufayinga. Bw'abanga waliwo abahamas 10 abagenda mu Israel ne batta Abayisirayiri. Sigenda n'abahamasi Kanaabi amawulire weekend. Omuzindaalo nguwadde Kanaabi. Omuzindaalo nguwadde Kanaabi. Kuliko okuwagwange gwokka. Kanaabi genda ku ekyo. Kati awo tuveewo ndowooza tulifuna olunaku ne tudisikasinga. Ayina okunnyonnyola. Rwomushana. Bwe tunaava e Busia ndoza tunaatunula n'ekye bayita international news. Zo zibeerawo baani abali international. Naye mukulu Kibazo go omuliro bambi abaana bagwakutte ne Masaka ndoza waddeyo essomero naye eryayidde wiiki sebe egenza okuggwako nga Congress of the People ewangudde by elections ezabadde Dokolo nga omukyalo oyo yayiseemu naye ati yekyagamba Museveni yabidde UPC but kibi nnyo by the way. Olemo serious note Museveni nabbira UPC. Olayini eyo y'emu ey'ebyobufuzi mukulu Kibazo n'abatuuliriza Masaka eyo wabaddeyo kavuyo bantu ba NUP Bengumi era poliisi yaleese tiyaggaasi ne wano ku kitebe ne watuulawo olukuŋŋaana. That was an opportunity. Babaka abamu bwe bagamba nti that was an opportunity police kubakolako bonna. Nti bakoze eki baatudde olukuŋŋaana era nalabyeko ne muganda wange Muhammad Muwanga Kivumbi nga naye mawulire mwali nnyo nga nti twali tutandika NUP mwali luddawa. Era mukoweri erimu eryo ssebo parliament abantu bakyagenda maaso. Exhibition yasiikula ebintu bingi wiiki eno mukulu Ssenyonyi naye adde yennyonnyolako nti yatambula Museveni yamutaasiza ne kabineti sente yazizzaayo twamubadde ku byenda. Abakuumi b'embwa mukulu Kibazo naife abasiraamu naye batugaa tetuzibeera. Nannyini okusaidiya entebe eyo Dr. Obuku Andrew omwana we naye embwa yamulumye n'emutta. Tugenderawo nga tugenzeeko ku saidi y'eddiini mukulu Kibazo ekuumi ebintu byabadde si birungi eri ekkanisa ya Uganda. Omwana mu mbeera eyo toyogera ku mbwa teweetaaga kubapushinga kubabuuza mbwaki gy'oyina lwaki What did they do to it? Bull Mastiff. Bwebera Bull Mastiff, it is a very dangerous dog. What did they do to it? I don't know. Nze sibuyina I don't know. naye
kyabaddewo naye sebo mbadde mmaliriza mukulu Kibazo manyi Kakande ne Rwomushana oluusi bali obudde bwange kazimba mukulu Kibazo ekuumi ebintu tebyamugendedde bulungi waliyo abakristaayo abamu beediimi sebo bibadde wiiki abeediimi bagobye Reformed Anglican Christ aga nti naye omanyi Kanaabi mwe mwatandika ebintu bino ebiriwa bakanaabi bano be bagenda bawamba emizikiti ne bawamba omuzikiti kati bano ab'ekkumi. For me the only problem I have is bwe musalawo okwekutulako bwe musalawo okwekutulako it is okay okwekutulako ne bwe mwekutulako temuwamba bintu bya kanisa ya Uganda mugende soko tuwe story katugo you have gone into analysis with tuwe story the archbishop yaze abakristaayo nabo ngatoyingira mu kanisa nkeno twagiwamba kati ya Reformed Anglican gendo sabira warara toyingira mu kanisa archbishop wa Uganda because it is okay to break away. It is okay to break away. Nemugenda nemukole yamu. Kibuuka bwe yeekutula ku ekereziya n'agenda emamure n'asetting up ebibyo ne bano the story is not about dispute is about abakristaayo tebaagala Kanaabi kubanga baba ku kanso bano bawamba emizikiti za Supreme Council bwe batakkiriziganya na bali ne batandika okuwamba emizikiti amawulire agankuteko ninga nti omulamuzi omu yasaze emisango ebiri ogumu n'asalira omusajja ekibonero kya myaka 4 pastor naga nti yali defilement yamuzalamu ate defilinga namuzalamu n'abaana abalongo enkeera waalwo n'asalira omukyala eyatabba n'amwekaliga emyaka 3 gyokka naga nti naye omanyi abasajja bakubanya abakazi n'olwekyo nkukaliza emyaka 3 ninga nti omulamuzi y'omu yabadde mukyala myaka 4 myaka 3 naye ebibonerezo byonna nga nze mbiteeka mu kategori y'emu okay wayinza okuba waliwo conflict toliyo circumstances kwe basinziira okusalira omuntu wabaawo oli kisinziiro pasita ayinza okuba yadde w'amalala omukyala n'abanga mugonvu naye sinaba kusoma judgment mpozi era mu kooti gyoga nti waliwo n'omulamuzi era eyasalinanga nti sex okuma butagira kintu kibi nnyo Harunah bagambye semberero nzingala bawuliriza eri tebakuwulira n'asalawo obufumbo obwo baawukane naye njagala kumaliriza mukulu Kibazo n'amawulire amalala agabadde UPDF yatugambye nti gurupu ya ADF yayingidde okuva e Congo era mu Uganda mweri naye neega nti temweraliikirira weetuli nnyo pozi simanyi oba wali ekirala naye ADF ba Petero tebaagendayo ba Yosefu tebaagendayo because you know anti you know John sometimes bibanga ebyokubalaata but this keeps pushing a particular line ku bantu to the extent that kati bwe bakwata Harunah nga wabaddewo wali okushooting abantu bagandi nti okay because narrative tugenda tugipushinga natunulidde list y'aba ADF abaliwa they alleged abayingidde ne mugshots ze bataddeko nga temulimu Petero temulimu Yosefu temulimu Kiyonga Kiwalabye nga oli agattaga abafirika 2 konze but this is dangerous mu communication
sometimes you deliberately decide to play it differently or choose a narrative. Someone needs to talk to Kulaije and his team at UPDF Communications. They need to be deliberate when communicating. Bwabagala basome David Kilchunen ayina ekitabo ekipya Daudi Ndoza yakimpeereza ayogera ku failure z'aba America e Afghanistan and how they failed. But he talks about the earlier process, how deliberate they had been on turning around the narrative. Sometimes you even blink on the wrong side. No ganti chino kantunuleri eno narrative egende. Someone needs to wake up to the coffee. Sagade nyogenda mna yeye bishino kukiriza. The Irish Republican Army. Simanyi bayali in the British monarch against the British monarch. Simanyi bayali abakristo abakatolika. Yali abakatolika. Yali abakatolika. Ne chenka kasanti chai kizibu kusanga omukristo. All group says is the best. Tezi representing a community y'abakatolika. Ne bo be yambaza mu John Mubange erimu ng'abangereza batandika okwogera ne IRI ne bagiyitanga Sinn Féin. Balina we baatuuka ne basalawo bino tetugenda be reporting. I actually have a book on Sinn Féin. Nali musomi wa Sinn Féin. At some point, it's called J. Adams. Gary Adams. Sam Adams. Era bw'otuuke wange ebimu ku bitabo ebikulembera wali waggulu bwe flagship books is the biography of Gary Adams. Why you admire that way? Kakande ndeka. Se waliwo musango gwena naye mawire. Ne John Chembade nkugamba nti abangereza bakkiriziganya nti emboozi ne bweba efaanana bweti olwabye twagala okwachivinga bino ne bino. Because as you portray a Muhammad Hassan here, you motivate a young man, a Hussein that is annoyed that this is a way to go. And the world has been very deliberate. By the way, bitabo bya David Kilchunen ne mukwano go South Africa. Bibadde very deliberate about the urban gorilla, about entalo zino. Abangereza bayogeddeko bakuusa. John nasome mawulire mu vision. Mu vision ndowooza sole mwe bayadde. Abakyala babiri bana Uganda. Babasingisiza omusango ne babasiba. Nga kiki ekibasibya kubanga omuntu waabwe w'Oluganda waabwe omuvubuka yasiraamuka n'agenda e Syria ne bamuweereza ssente naye okuweeza muganda wo ssente kabenga abadde wa ADF zimuweereze wano olabe mukulu Kibazo naga nti njaga bujjanjabi nfa ekirala abangereza nabo Kakande aberaga nti wano kukwata obukwasi nga basuspectinga nti Kibazo yali involved mu butemu ne bazuula nga kuolo Kakande yakubira Kibazo essimu odda toyina bukongovule mukulu Kibazo. I think there is where we need to be a bit careful. Mukulu Museveni yagamba abayekera mu Kongo bakuze naye tebakuze nnyo balinga mu 13. You remember that statement? Then nagamba naye bayingira omu bwe bayingidde 13 bakubisa helicopter gunships eri Kongo olooza agenda kubakubisa bayingidde 13 bakasuke buguru nedi kamo 23. You see, this message is intended to give you no, it's not a big threat, but be on the watch out. Tayagala kulaga nti kwandi bakubagana kwa amanyi. Kanaabi maliriza katono nnyo kweyo badde yogera ku narrative gwo bitegeera bulungi oli mu abayivu engeri gy'otandika emboozi yo n'oginywererako
twalina wano by the year 2000 and what? By the year 2000. Education for all by the year 2000. Water Jijukira. for all. Tunakutuukayo. We haven't reached 2000. Salim Bachunga yali Bachunga. Ganga yoli water for all by the year 2000. We haven't reached there. Bakakande banonga baripota bakulu nnyo Vision 20 waliwo ne Vision 2024. Eyo nayo narrative. Yali 2020? Yasooka 2020 neyeeyongerayo kati tuli mu guno ssebo 2024 no simanyi oba eneeyongerayo. So ezo narrative n'akulira yinza okuyomba. Narrative ezo mukulu Kibazo zo zizimbibwa. Omanyi onzijukizza era mbadde nkwewuunya ne Vision 20, Vision 2000. Mbadde nkwewuunya. Water for all, education for all. Nga gw'omu ku bachampiyoni ba narrative z'Abayudaaya bwe bituuka ku Palestine. Nti babi baki kakati kyoba obuuza onaakuwa narrative eno nti balomayo ogenza oga nti Abangereza bakuusa naye nze ekigambo nga kijja mu Kibazo yennyini bw'okyogera either ofuluma oba programu ekoma wana. Ku different sides of the platform weekend aba piraawo bagira wiiki nga bali Masaka. Ninawe nabadde nga ndaba Rwomushana ono bamutwala kaguddeyo nga oza piraawo yakoze bweti ne bweti but long and short of it Mwami Museveni n'akola yagisaani slightly amended cabinet list. Si reshuffle. Slightly amended. The reshuffle is coming. Cabinet, that is up to you now. A slightly amended cabinet list. Nze abadde wano buli lwentunuulira that amendment mbuuza who the beneficiary is. Nagenza okulaba nga abapirawo munda Generali Rwomushana ono mpozi Kakande ogambye you give the devil its due. I'm not the devil. Rwomushana ono ndoza yali wiiki ewedde oba wiiki eri lwe yatugamba nti chairman wa piraawo agenda kufuuka CDF. What I don't know is whether yatugamba on air or off air. But yatugamba era bwe nalabye nga General Aisumbadi amovinze konzo wayi Rwomushana akyaliyo afuna brief. But Kibazo, you know the truth. You know Sidiyo. Kibazo mulire that you know. Gwe brief was jijja waffe gye tutaafuna. But what does it mean? Waliwo report yakolebwa nali omutegwayo gwali Guantanamo Bay walls have ears. Kati ne Rwomushana ono ayinza oba nga ali mu bisenge ebyo. Ayinza okuba fly on the wall. Naye one mu political trajectory zino changes teziri slight ng'oli bwe yagambye a slightly amended. It is not a slight amendment. It is a major statement. Naye Kibazo ndowooza abayuliriza bayambe changes ziri za mirundi ebiri. Waliwo eza cabinet n'ez'amagye ne wabaawo n'ez'amagye zonna zajjidde mu which one was primary? Eyabadde change eyabadde enkulu yabadde y'amagye. Kakati nga okujjawo CDF omutwalawa. So oyina okugenda kumutwala mu cabinet okolayo slight amendment onaagende waggulu osobole okuleeta. So the most important ebadde appointment ya Moses Kainerugaba. John, over to you. Yes sir. Njagala kumpa yo heart of hearts ku changes zino both ways. Abavuganya Mwami Museveni munda, ababadde bamuvuganya munda nga bapiraawo nga baga nti tuli benaremu naye tuli bana abanoonya change, generation change and n'abamuvuganya ebweru abawatchinga the spectrum. What does this say to all of them? Kisule Magala Katende jangu
awo Kanaabi ojja kuba omutaasiza kati nze nfuuka muteesa. Oluganda akyalumanyi bulungi yakubye enduulu mbu bw'ayita ku luguudo tuvuga bubi mbu abantu bayisize eno emmotoka tezitambula. Ekisookedde kyenjaga okutandika nakyo omukulu Museveni Yoweri Tibuhaburwa kaadi ze azikweka ebbanga esinga azikweka ku kifuba wewaawo oluusi n'oluusi ayitira n'apesula n'ayogera ekigambo kati abantu bagenzi babujjayo nebaga nti so no omusajja ayogera yagamba nti mulekerawo okwetawaanya tukyali wano for a long time. Kazi ennaku zino Tony Geoffrey Owana and I need you to mark Tony Geoffrey Owana yakasaturating and one ask how come it is Tony that accesses that archive and what is the purpose of its circulation? The benefit of working for UBC era temanyi nti na UBC ebirina naye tebijja teba value yabyo naye ono alaba value n'atuyamba n'abo tujjirayo naye mukulu bayogera akantu ndowooza ffe bonna Bannayuganda baaliwo twakitwalanga ki ng'ensonga naye awo yandibadde red flag nti mukulu agambye eki nti we are still here for a long time tewajja kubaawo nkyukakyuka kyatuukiriza lwaki ekyo nkireeta n'omukulu oyo kati ebisanja ebironde nga bamulonda 6 bw'ogattako 2 ebisanja 8 2 byasooka ebya legal notice number one. Omukulu oyo tewalina omundi n'ogumu banne be yali nabo bwe baakirowooza. Kakande Rwomushana yagambye atya? Omuzimu baita kalimbwe mwasizeeko kalimbwe oba mwayokeza omukubiza gontawanya ose ku mizimu gya Rwomushana njagitajeyo kalimbwe n'ebirala kakati teri n'omu yalowooza ne basemwogerera abeegatta ku mukulu oyo by the way bwe yali ajjawo ng'ayingidde buyinza abukutte tiyayogera time kijja agenda kubaawo kyatwala omulwanyi omulala Dr. Andrew Lutakome Kayiira okumubuuza bassebo muwangamiza mu ntebe naye mwemala mu bbanga ki ya transition n'alyoka ayogera nti okay myaka 4 naye nga yetayogera kitegeeza yali indefinite tukuta obuyinza tujja kububaamu indefinitely. Abamu bamutwala nga balowooza nti yayogera kyali truthful nti myaka 4 bwagira n'akyusa n'akola extension oluno ng'akyali ne bakanyehamba Justice Kanyehamba yali mu justice n'akola era document nti agineeka motion agireeta Kanyehamba ne Besigye a very well argued point lwaki baagala extension okulaba nti amagye gali professional public service obugizi obupya okutereeza efuna kimu mu myaka gye beeyongeza ojjukira mukulu Bidani Sali yakola akalango onaka wekoledde ng'alowooza nti omukulu agenda yali tamugenda naye Museveni bw'atyo babadde ebbanga lyonna nti akweka n'okutuuka kakati ab'ennyale mu bangi tebamanyi ono muhozi alina backing ya kitaawe oba talina. Bino byakola abikola ng'omwana omulalulalu oba basinkana ne kitaawe behind closed doors ne badiscussinga program kyova nti etemyemu
bwe bayo ensonga etemyemu NRM nsonga ya MK movement ne Pilaawo kati yabadde sorted kakati for the first time alaze indication It has received an armed wing. awadde signal nti ono bina byakola binako signature of approval gyenvudde. Lwaki? Kubanga abantu abakulu mu kibiina kye omanyi baforminze a party within a party, baba rewardings kati yaba rewardings n'ebifo mu gavumenti. Ekyo kitegera butegeeza nti ono n'abantu be December inako they formed a high command y'ekintu kyabo ng'oyo omukyala ali ekitugumu gwebawodo wa minister Lilian Aba nga bali ba member of the high command leadership. Yes, so kakati therefore this is power sharing. It looks like of sorts. You share power with him. John your perspective endala eyinza okubeera nga kitegeeza end of the road. No. I've stopped this. No. You have now been fused. Chiri have terminated because ebaddeyo neyo narrative nti maybe, and people were getting excited about it, maybe bagenda kukola babeere nga bebali mu opposition nga bebali leading opposition nga bebali leadinga neno. Mwami Museveni does not joke about power. Garanti wacha hii mambo fata nyayo, because if you are a CDF, unless these are unseen times, akugambye tula wali kola emirimu gyange yingira wano nyamaza twinterrogating nankers. But remember, Museveni has already made a PR statement. Amaje kuriji yangamba nti amaje gantabukira because kintu kyabona kyita PR kiri kitabo kyebaleetera ku trailer ng'agamba nti obuyinza bwa president ku maje abuwadde CDF naye nayogera erinnya lya Mbadi. That is yes, but you see, you have given an impression to the population that obuyinza bwa president ku maje obuwadde CDF. Kakati therefore obuyinza bwa president ku maje obuwadde Muhoozi. Lwaki omukulu atwasa esawa yange Rwomushana? So ojonywa kofi owodde okabira kofi wano kati azze ojonywa nga owuliriza. Waliwo na argument eyo nti andowooza agezezaako okuba silencinga tulina okutunula gye bivudde ku statement eri there will be no other option for a very long time. Tulina okutunula gye bivudde. Mu 2016 ndyayise Jusa eyagamba nti abaffe waliwo abantu bonna abali opposed to Muhoozi project bali endangered. Era mu kaseera ekyo n'agamba nti nze ye kennyini sinze Kakande naye yese Jusa alonda n'embabazi kati bali ludda wamu mu political equation. Omu yafa, omulala kati ali mu business ndowooza bali Sejusa naye yabonera yaga nti abali bonna bali opposed ojja ng'okulaba omusajja n'atwitinga ebintu ebisasamaza baliraanwa omukulu n'abeetondera naye ate namupromotinga onfuna. That's approval. Exactly. Kitegeeza nti ono omukulu tali si mwetegefu okukola ekinafuya omuvubuka. Can I give you some information? It was easier for Museveni, kyali kyangu eri Museveni okuwa Muhoozi obwa CDF than okumuwa obwa general. Kati nga weetaaga akavuyo k'omuweramu obwa general as if it's like a punishment. Kyakola luli kyamuwesa obwa general namuwa obwa general nga alumye bali bayiraano. Kati siraba wongeejo ogamba nti omuntu abadde akola ebintu
ebimenya amateeka g'amagye nti bw'onoomuteeka mu kifo kino nga ye overall kakati ate anaba muwulize tekisoboka. Ojjukira mukulu kibe okwogera ku muntu mukama gwe yayita tumwine nga ekyamaani wa court marshal kooti ngejja giddukanyangamu n'abajasi benyini balooya baalinga mu kooti nabo nga beewuunya ng'asiba lukwago ng'asiba bamawulire William Pike amutaddeyo naye amusibye okeba kakati boddira omutabangufu w'omutwe noba nga ye gotaddeyo mukulembeze kite omanya ebinaddirira. Toyinza kuŋŋamba nti ono ogezaako okumusilensinga ng'omuwa obuyinza ate obusingawo kubanga kati ye overall bano bonna ogambe nti balipootinga gy'ali ye n'alipootinga ewuwo kitegeeza nti kati waddembe okukola kyonna kyayagala. Kyendowooza nti bano abantu be babasembeza basobole okufuna easy access ku resources za state kuba kati balamu bwana bakola emirimu gya pirawo ajja kutambuliranga monoka ya minisita amafuta fuel bamuwadde full tank buli kimu kya gavumenti naye ng'akola mirimu gya kati ate ki energizinga ababadde ku fensi awo baga nti owai abadde balingiza ekintu ekintu kigenda wa kati kitegerekese nti oganyulwa kinene ng'olaze obwagazi n'omukwano eri General MK era kati kasolo kyamulabe Kampala ali Masaka eyo gyabukutira balonkinze naye byakola eri e Masaka tebirina anything to do with emyoga oba PDM bikufokasinze ku kati eno ye ke kabonero mukatuki kagamba akalabika omukulu kalaze eggwanga nti ateekateeka ono mutabani we okumuwa ekifo kye ate ng'alemesezza akoze kyonna ekisoboka okulaba nti ekibiina paate omanyi Africa tulina obuzibu bibiri kimu nti tugana tuli mu nkola y'ebibiina ebingi naye nga omukulembeze w'ekibiina yasinga ekibiina amaanyi n'obuyinza. That's the biggest disaster we have had. That is assuming that bibiina. Of course, assuming the bibiina. Okay? Kati present wa Uganda, when it is convenient, agamba NRM esalawo. Naye essentially his NRM. Era akoze kyonna ekisoboka okulaba nti mu NRM temwemajingamu a potential successor to the office. Basajja batu bambabazi mukwano gwa Rwomushana. Rwomushana yambukidde ngalowooza nti Rwomushana nti mbabazi alina olugendo. Kati omanyi takyawulika. Go forward. Ekisobola okutiimiriza bitaala and every time we reach tusanga green. Bwe bateebereza nti General Kale Kaihura naye bwadde bali alabikanga naye awoominga ne bamukuba bubi nnyo kati era musajja watu General Kale Kaihura of the resistance a well-land lawyer omulaba awali omwana weekukutiriza naye musajja najja yeekutiriza n'ava ekisolo n'agenda wa okwaniriza mutabani naga nti era gwe mpagira. There was another general West eyo one of the retired generals naye nga bambi omulaba nga actually ng'oyagala okwetinga problem. Omanyi mukama wange eyinanga edduwaye gye yatujjukizanga ng'aga nti musaasire nnyo ababadde abagagga ne baavuwala
ne bannamwandu ne abantu aba kategori eyo naye ng'agimaliriza ng'asaba Katonda ekigambo kye yakolesanga ankingirize bireme kuntuukako nakino nti kati buli lwentunuulira general of the resistance miskini ne mutunuulira bwafaanana nga nti Mungu wandintutte nga wandisaasidde nesituukaawo naye nga lwaki but why John also abantu baffe olumu tubasaasira nga they invite this upon themselves ng'oyina faamu y'embuzi ng'oyina gy'okola sigala ewuwo olime ogenda zitunda wa sigala ewuwo olime gy'ogenda kutunda embuzi bayinza okumukubira akasimu naye mugamba gwe wagira abatulwanyisa embuzi zo nezidiba naye mulufulana kitagendayo bayinza okulangirira karantini permanently in your sub county akaja basasire ono agembu ne ku bitaala basanga biyase green balina gye baali baafuna ettaka nga pipeline egenda kuyitawo bwe baleeta amalala nayaga design ekyuke liri bunyolo ontegeera kakati President Museveni ayensualinze nti teri anybody in the political establishment or military establishment ajjayo mutwe weba Kadaga nga ali mu parliament kikyamukubisa ekyamukubisa kulowooza nti naye abuilding stature kuvuganya ku ntebe eri. Meanwhile, did she even believe it? Ani Kadaga. Why not? Baba speaker wega chicha yakale chira yaganti bwe mbakuba speaker ngenda kwa president, and she had made her interest very known. Tichali ko kubusa nenge nkera bwagira bwati nga swearing allegiance yaganti as long as you are there sijja kuvuganya nibo novayo nange mpwira ndi capable bukenya mkwano go Gilbert imwanywanga mwe nakawu coffee eri jindu wa ebamata saidi baita yo lwantama ijajira n'amaaso naganti nange mpwira ekintu nde kikwatamu bunagenda ne community training nego singo kubitegeera nga preparing to be the commander in chief ayudawa kati bamuwadde environment na sanitation yaweze aragala omuntu atunda atyo olutobazi ekyo kati advisor ku papska expert wabyo si teyasoma public health Kakande wunzika omukulu waliwo rumor sometime back njo mukulu amanya Mushega naye na potential weyabeera secretary general East African Community nakola nye kundire nalowooza nti naye natunulira nga abantu bonna jagenda kati naye yabiviirako ddala kati yasirikira kati atendanga okuwiranga mukyala maama amwapointinze kukulira kakiiko ka education kabuuza mmwe ku nkyukakyuka za education ebikwata ku ntebe yabiviirako ddala kati eno ye clear signal nti avuddeyo mu lwatu nkakasa nti mwene alemu mulimu babatakkanya na programu eyo bangi ekyebuuzibwa nti bagamba nti who will bail the cat nti munabamu abanafuna embavu okugamba nti sebo ofuze emyaka 4 tojja kwekawo ani anabeera waswaluzi twawulawo luno waluno Gasimbagane ne bannamawulire Mukulu Kibazo Kakande abadde ayogera nenzirayo ewaffe ku musiraamu w'omukalabanda atudde ku lubalaza akuttakalaadi naye ng'alaba abayitawo awo bajja ku kyalo ne bagula amapoloti gaabwe amunoga nti yayiwa matiriyo zaakomaawo teyakola ki teyagenda teyasima musingi omulala najja n'asiba sengenge ate oluusi n'agenda
omulala n'asitula ekikomera n'aggalawo ne munda. Oyo omusiraamu yamanyi n'okunyokeza emisota n'aginyokeza ebipiira matiriyo n'azijja n'owulira nga bikaawa nti ate ennyumba nga teriimu bantu. Mbadde ndowooza mubeera musaba mulinga kamera za Museveni. Obeera ku tasbihiyo ogimanyi gweyokuleka wempeeri akalaadi kafaako. Subhanallah nti ate ani oyo nti owaye Kibazo bamuyita Kibazo yazze yakoze eki yayiyawo matiriyo. Naye mukulu Kibazo leero mbadde saagala nnyo kuwa birowoozo byange ku kiki Museveni kyakola. Kuba ye akola ebimuyisaawo nga bw'abyagala. Naye tusooke ffe twetunulemu nga bannayuganda nga tukomyewo eno wansi wawe twasobeza okubeera nga bino ebintu byonna bitambula. Kakande ekimu akikonye nako nti obeerawo n'ekibiina ky'ebyobufuzi nga kyekivaamu gavumenti etufuga olwaleero, naye nga nakyo kyennyini tekitegeera biki bitambula mu gavumenti. Kubanga nze bwe twabeererako nga tulaba UPC biki ng'abantu baddayo mu kibiina ne bateesa ebintu byabwe nga bwe binaakola ki, era ng'oli asobola okugaa nti this UPC government. Naye nalabye prime minister ayina gye yabaddeyo n'agaa nti tubadde tukyali awo nga mmawu tumuwasa naye najja ne tumukuba embaga konzo otyo akati neefuddiseeyo tuwulira bigira bwebiti naye waabwe tatubuulira. Secretary General wa NRM ayina rolo ki mu kuteekawo balamu as the suitable candidate ow'ekibiina gwe kirowooza nti sebo kiyamaani waffe naffe ono tumuveetinze ye muntu gwe tukuwa, oba kyeyamaani ye bw'atuula eri wabbali neeno nga Katonga gy'ali akola ebibye nga bw'akola ki bw'ayagala. Ne Uganda bwetyo bwe tukola ki, oyina paalamenti eyafuuka ekifaananyi nti yandibadde nga nze ow'omukalabanda eddoboozi lyange eriri wa Muwanga nga lisobola okukomako ku mawala oli ne limugaa nti owange ensalo ekoze eki yeeno. Ne tukola ssemateeka ne tumuteekawo era ne tujaganya nnyo. Power belongs to the people. And shall exercise simanyi that power biki. Kakati ne tubuuza power eri luddawa. Ezo ensobi bannayuganda ze tuzze tukola nga n'abamu balowooza nti gwe bw'oba ozifuniramu kiba kirungi. Bino bye bibala bye tukungula nti omu abeera ow'amaanyi ennyo enkyaka era n'agaa nti olowooza Hajati Sandiko wadde obwa minisita nti wamma ddala genda obeera education n'amala n'agaa nti owange kamada jangu naawe CDF tobusobola nti ye naawe kola ki naawe kwatamu twala tunaaba tuli awo ng'agaa nti Amina naawe jangu gwe wano tosobola kutambulawo naye se bwetuusa amannya ago ngambye Haja agaba yabuuza Haja kakati erinnya Yusufu tulinayo eri ye scenario gye tulimu kaakati. Naye ani agamba ku Haji nti obuyinza bwe twawa Haji ne tumulekera nga tulowooza nti ajja kubukozesa nga abukozesa ku lw'obulungi bwaffe, eyo nsobi nnene nnyo. Ne institutions zaffe mukulu Kibazo ze twateekawo zichekinge wiiki ewedde twakyogerako nti abantu bwe batandika okuba ab'amaanyi okusinga institutions ojja kufuna embeera ng'eyaki eya Haiti. Kubanga kati olwaleero tubaddewo mu magye gundi Kakande adda ayogera ndi wabaddeyo CDF, naye ng'oyina mutabani wa Haji gwe balina bye bakugaana nti tobikola, naye ng'omwana ye asobola okugenda n'abikola ki, naye nga buli omwaya owange ne mukola ki ne mukomaawo. Atali mwana wa Haji Kayihura gw'oyogeddeko
bwe yagiraagiramu bw'ati ye balina obuyinza obumukwata ne bateeka ne munnankani n'atuulayo paka lwe yadda n'aga nti mutabani wa Haji bw'onjogererako basobole okukola ki okunzijayo. We must address mistake eyo gye twakola. Bwe tunaabanga tetutunudde nti owange Haji Kasimu obuyinza obubwo obwexercising otya on my behalf oba bonna tubukuwadde yensobi gye tujja okuddamu era nti ne muganda wange Muwanga bw'alijja ne tusigala nga tutunula naye era bw'alijira balaga nti Hajati tosobola kukulembera university nti ekyo nkikuwadde nti ani nti gundi ow'egindi naawe jangu nga tugenda tudda mu nsobi ze ezimu. Museveni ajja kukola by'ayagala ebbanga lyamala ng'ayina control nga ne institution ya UPDF siga tumanyi ame council ani ng'etuula naye geega nti owange Roma lukuuta causa finita basi mukkirize nti tunaava ku mwana mufuna nyinyonnyola mufuna bwe mukinnyonnyola okunyonyola kutya nti ekibaddewo anti era nalabye nga mufuna oluzungu olukinnyonnyola. webale nnyo omanyi waliwo kaawo omu twagendayo naga nti mwe muga simanyi president awa directives nze ogwange bw'amala okuwa gwakunoonya mu tteeka wa directive eyo wensobola ogikola ki era nensangamu and any other ampuliriza Gasimbagane mu any other nkola ki omanyi Kanaabi onzijjukiza mukulu Gaddafi bw'amala okutandika okutereeramu n'ab'e Bulaaya mutabani we ye yali Said eyagenda e Juventus agenda e Juventus okusamba omupiira. I don't know whether he was deserving but yagenda e Juventus okusamba omupiira. Libya netwala sente ezi-investing e Italy. Abasajja aba Libya ne beesanga mu kattu. Waliwo omunnyonnyozi wa gavumenti kulayijewo okwolwa ofona opondo bamubuuza ebibuuzo n'asirikawo naga nti ajja kinnyonnyola ng'afunye brief. Omulimu we gwakoma kubanga the expectation was oli bw'amala okukikola oba otegedde nti kino kyekituufu okukola gw'olina kinnyonnyola n'okiraga nti kituufu kuba teyamanyawo obuyinza waga nti nakinnyonnyola mumpeemu obudde abanga aga nti kamala okubuuza oli eyakikoze kuba ffe tetukitegeera awo yakoma mwebulina okukikola ki naye oli yategeka Saif al-Islam ne oli omulala yali ani Said al-Gaddafi ne mulirwanaawe emitala n'ategeka Hosni Said al-Mbaraka nga buli omu bw'amutunulako bw'ati obuyinza bwa Misiri mwe butudde nga bw'agamba tonoonya na namba emu. Sebo Indonesia the mistake they made tebamuwa amagye gasigala nga gayinwa ono kataliwo Al-Sisi so oyo president yensobi gye yakola teyawa mutabani we kati gw'obadde ogamba ki nze mbadde ngamba ki owa Gaddafi teyalimu nze mbadde sigamba nti noono gy'alaga naye nze mbadde nkunnyonnyola bujjo owa Gaddafi tibali baategeka teyalina owa Gaddafi ye yalina amagye yalangirira nti tugenda bafuuyira ng'ebiyenje naye sebo lindako katono nti ne Indonesia omwana bamubbulamu n'emmotoka. Indonesia yakola emmotoka nga yalinnya lya mwana ye Suharto yali Suharto Suharto naye bamaliriza ng'eki so kyenkugambye nti fe ababeera ku kalaadi subhanallah ogenda ng'okola ababeera basaba ng'atugambye owaayi Haji Kibazo yaliwaawo naye yayiwa materiyo teyakola ki teyazimba
naye bannayuganda naye bannayuganda balina okuddamu kiki ekiyisa matiriyo teeka mu fitting kati ogambani ogamba hozini ogamba suhato ogamba nkugambye naye yayiwa matiriyo babika bingi waliwo ayiwa matiriyo nezikomawo nga tazimbi omulala n'azimbako ekikomera nekikola ki omulala n'amaliriza ennyumba naye nesigala nga ate teriimu ki kakale ndowooza katola eparaboza engeri gye zijja nga teriimu bwakubwa dda kati bwokotekaladi Kivumbi omanyi Muwanga yabadde tannajja nakugamba Rwomushana aba tannayogera asooka n'afuluma nadda ne notisi nga zeeyongedde genze n'essimu eteekomyewo ng'eyaka bwe nakugamba mu puroguramu eri n'akulaga akasimu yeerabidde nti tumanyi nti osobola n'okudeliitingako record naye omanyi Muwanga yadde tannatuuka wakati wa Rwomushana nani ne Kanaabi natunnyonnyola nti ne bano abali mu abeyensi oba hibernation onayagala ndi embwa bwebeera mu hibernation emanyi okukogga neggwawo koli nti waayi bagenda bavaayo ti bwe bavaayo mu hibernation koli nti ti omuzimu bagukola batya teo kalimbo w'enkoko kati Muwanga bamunyokeza kipiira kalimbo wa nkoko mixture ono si mwangu nokubigatta Muwanga ekyokusokera ddala media naffe aboogera ku naye ekibazo toli feya wana soze kutyawo ekigambo Muwanga kuli kayo media neffe aboogera ku radio ekibuuzo ekisooka bannayuganda tubateereddewo emboozi ey'okwogerako entuufu era mu mboozi eyo basobola okitegeera ekibuuzo ekiriwo ekinene tuli abagamba muhoozi project muhoozi presidency nze ne bannange mabegako awo twagamba eggwanga lino ne tulibulira amazima nti ono ayagala life presidency kati olwaleero luno tekyaliye kwagala life presidency ayagala bwakabaka obutandikidde ku Museveni efamily dynasty era the implication the big manyi obwakabaka bwa Saudi abantu balowooza ndi bwaliwo si bwadda bwatandika n'omusajja gwe bayita Suudi ogenda kuddayo kukyala Al Sudi ne Ali Suudi luvannyuma yali Suudi Busuudi naye ng'alina amaanyi ge n'akuŋŋaanya agasajja ge ne gawambawamba ne gagattagatta n'amala n'atereera n'azaala abaana Kibazo ddako gundi kwata era abaana be balimala kuggwawo nga buli omu akuttemu buli omu ku baana baavaawo waliwo addaka alikati baabawambye aliko ate yalangiridde mutabani we yaddako era muzzukulu woli layini eri kankujukizeeko sebo ne Bokasa yagezaako okuteekawo Dynastic no so the big problem ogamba ki first of all naawe togenze mu byoli mbu yayiwa matiriyo teyazimba so ekibuuzo ekinene emboozi etandise gye tusaine okuteekawo nti eggwanga lino lyeteefuteefu okugenda okuzimba obwakabaka bwa Museveni kuba muhoozi si creation yiye era muhoozi oba oli awo mu musajja atu mu butonde bwe nga bw'omulaba teyandibadde na ambition ya bino is a create birana byologedde kana nti kinefuza babagamba ani kikutegeeza eno project kino Museveni akiteekateeka nga bwe mujje akatamine mugate wali baawo alternative nkalabye ku macha yakiteekateeka nti nze Yoweri Kaguta Museveni ne yeematiza n'abantu be n'abaana be nti
n'abantu ndowooza n'abaana ye ngaeyo omuntu yeematiza nti nze obuyinza buno sigenda buleke bwenkutte balimala kubutujjako bujja ku kifuba. Era yagenda ebitambala nali kibibi nga ndi kalenzi kato nga ndi mu yunivasite nayimirirawo ekibiina agamba nemwe mulowooza akapapula nti muli awo ne mulowooza akaki akapapula kasobola okujja nze omulwanyi mu gavumenti. Kati debate esookera ddala yeeyo ne tooni yaffe abaali ku media kyetutaddewo mu bannansi oba twagababulira muhoozi naye there is a project noteriiwo project eriwo ate nawulira Museveni oba omumontalinga yalina interview gyakonaga nti mu baana bange eriyo Museveni mulaba mu bazzukulu abasinga ne mwakibuusa amaki yega nti mu bano bonna even among my children I don't see the real Museveni. emyaka ana plus eri mu bazzukulu rubahamya yagandi mu baana bange bonna siraba muderi amfaanana ne mu bazzukulu bange ndabyemu real seed of me oba muzzukulu kitayamwogera naye agamba mu bazzukulu baabo alabyemu ki. N'olwekyo waliwo okuteekateeka sikatira kwentrenchinga okuteekawo obwakabaka mu Uganda. Buyinza obutaba buno obwaffe naye bwefaananyirizaako obwa North Korea. Era leero nze siri by the way nze ndi musanyufu ng'olina dear leader bayina great leader nebatukirira ku the dear leader bayina the leader dear leader nebagenda ku great leader kati tuli ku dear leader ono simanyi bwe title ono is the dear leader. Dear leader oliye dear leader ye oliye yaliowoku yasikira great leader bwe twava ku great leader twajja ku dear leader. Nze era kakubulire saabadde nnyo product ye waffe saabadde nnyo eya Kitante primary school saabadde nnyo kati yafunye muwala we era baatandise omutuuma amannya ag'olubiibiito era obwedda kati ono obwedda ayogera nga yageza ku baazimba ekikomera ne kitatuuka n'abaayiwa amayinja ne gatatuuka omukabaana abalaba ow'ennyumba yafuuka ekifulukwa yeerabira nti waliwo ekkoleya eyagizimba n'agisereka bakyagisulamu. Ebyo bibaddewo Babuto Benazir. Is it Benazir? But the Buto family. Buto family. Yattempting Pakistan. Okole ekintu kyekimu. By the way, abantu balowooza nti Gandhi ye Mahatma. Mahatma yali revolutionary. Nehru yejjamu n'ebyobukulembeze n'aga nti nendowooza gwe Gandhi gwe ojja ne bagezaako n'olwali waliwo Gandhi agala okwesimbawo muzzukulu wa Nehru oba muzzukulu wa Nehru ayagala okwesimbawo. The Mahatma yete ya participating nga wano era ne famire tebiriimu n'asika kati ate famire ya Nehru ye yakwata obuyinza nekwata n'erinnya erya Gandhi lyo neryeza neritwala negali kati tujja kufuga nga India bakabeta n'omukazi omuyitale omugo bawasa Sonia naye neyefuula Gandhi era naye n'abakwatamu nayambalanga nga Gandhi era nayambalanga nze era yagobereranga Congress eyo nali student waayo nnyo kakati abantu ono Kanaabi kyagambye nti abantu tutandika obbawa ekifa era nze ndi musanyufu ebigenze ewala nti ku luno pretense yaweddewo. By the way, pretense yakoze eki yaweddewo. First of all oyogedde kituufu as a CDF now jukira batadeko obuyinza bwonna obwa president obukomandinga
bonna armed forces all the forces bagiyitaani Rwomushana eyo instrument eyo gyebayisa mu instrument gye baayisa gye wagamba eya public relations instrument baali bagiyitaani by the delegated function ono nazikwata nazigira because Museveni knows mu philosophy ya Mao Zedong nti power actually golina okutunuulira ennyo is Okiding the deputy wa Muhoozi that Okiding gentleman kagologosi kakati totwana tutwala mu Okiding the can be an Okiding nga babaddewo ekyo waliwo musirikale abeera technical alwaliwo abeera technical gwe ng'oli naye nga wo oli kiraba mbiseera by'omu maaso yes kati kyembadde ngamba bategeeza nti ono buli kimu n'akitegeka n'agamba tugenda kati olwaleero kyetwogerako ti pretense eweddewo n'omuzibe kati alaba ekigenda mu maaso kyono omukulu yakkiriza ne yeematiza kubanga nze naye gwe nali njogera naye wiiki eneeneene nemuga nti omanyi Muhoozi agenda kufuuka CDF era kinaddako kakikuleko sinaliyo emu gye ndaba buli omanyi buli CDF abadde memba parliament kati General Mbadi bamuwadde obwa minisita wakitegedde ekyo asobola okusigala mu parliament nga Katumba bwalimu nga takiikirira magye ng'aliyo ex official nga aswearinze nga memba waki wa parliament tekibeera beyond you okulaba nga ne CDF nayazze because buli CDF afuuse memba waki wa parliament. Is it by law? It's not by law. By decision of the CIC. Twagenda mpola wano by practice. Esobola okukyuka. Anti tugenda mpola wano ne batumanyiza abajjasa bamenyese mateeka ne bafuuka ba minister. Kati ensonyi ezibaweddeko mu maaso awo kyekikulira n'ekizibu CDF era okufuuka vice president. Ebyo Kakwenza Rukira basajja yabitugamba ddi mu mwaka ki ukitegedde okufuuka vice president mu 2016 Kakwenza agenda kufuuka CDF bw'anaamala mpola either afuuke minister wa defense oba afuuke vice president mu 2016 nga Kakwenza bawandiika ebintu ebyo nga tubita byakusaaga kati wiiki eri Rwomushana najja wano nga balonchinze ogutabo gwabwe naga nti kati bamaze okumaliriza kino ti Mbadi agenda kuvaawo Muhoozi agitaking over general kati kyonna kiri planned kati twaga tuwoninge bannayuganda nti ekiddako n'okumakio basoose kulonchinga wiiki eziweddeko emayaga opiraawo ekigenda okubeera kupiraawo ne bano gwe bulabye ba minisita nti piraawo lwe olugendo okutwala NRM mu buno bukakuyega obugenda okulondebwa kati mu pate ya NRM ne pate primaries ezinajja ojja kwesangayo ba candidate aba owa piraawo nga bonna bavuganya ku NRM ticket. Ono omukulu CDF olwaleero baba sente abadde azisaba wa ddadi kati ministry esinga consuming a classified expenditure gye bayite ya defense kati agenda kutuuka wali akwate bulungi nnyo sente z'omusolo asponsoringe ekintu kye kati next organ yokka esigaddewo to take egenda kubeera NRM party eyo kyetaaga okutwala no symbolically omulenzi alina ogitwala ng'abagifuga babi era working space agenda ne pate agitwale nze kinsanyuddemu kati nti buli omu abadde alowooza mu birala byonna buli fokasi yaffe kati ekyuke buli munnayuganda etandika okutunuulira family rule gye twagala dynasty gye twagala obwakabaka bwa Museveni bwe twagala oba twekunge tubuyimirize
ate nga tugamba mu constitution I think article 1 Yes. Uganda is a republic. Ate Uganda is a republic. So is a republic going to be a monarchy? Twekunge tubuyimirize, and that responsibility si ya muntu omu, ya buli munnauganda. Buli awulira nga ali soba, teri mukulembeze yali ajoze bannayuganda kwenkana Museveni n'abatwala oluusi ogenda looza nti oba nabo bakkiriza. Teri mukulembeze Kibazo yagamba nti if you leave a dog as that something like that. teri mukulembeze nkugambye yali atutte ba inseno so between them kansoka nkulepita teri mukulembeze yali astupefyinze bannayuganda to this extent. Kubanga ono Kanaabi kyogedde notunyonyola okuva lwe yajja abadde atambulira mu bukuusa. Okuusa kirala kiguumaaza. Buli kiseera gwe n'olimba nti bannayuganda you have a chance to lie to them. Nolwekyo Peter Kirwonze saagala mboozi. Muwanga katono nnyo nze ne Kakande nga bwe tuli wano mu studio guno omulembe gutusaze kubanga gubadde gwa temufaayo Joni ne tuwandiika amawulire Uganda egenda economy gozeja mbagambye wano by the year 2000 water for all ne tugumaala tuwangalidde bigenze okugwala Kakande omutwe gonna. Nolwekyo bekibanga Museveni alinye kasozi n'abagamba nti Ugandans dare me akikoze luno agayi bonna mwenna aboogera kino kyensazeewo kola abatakyagala mwetugire ku munyaanya. N'olwekyo Peter nze ani Rwomushana bani ffenna abakubi bajjejjerebu mu byobufuzi. That's a mountain to climb. Olubimbi balutuwadde. Question eriwo one. Ogenda kubeera nga batuwadde wakukabalaza oboogera kubeera tasubiri okwateyo omuki akaladi osome whether you a bishop or a king in Uganda oba omuntu yenna omulala or a pastor. What's the name? What's the name and a Ugandan? The hill nenenga mountain Erigon. Either tujirinya so like that gambalagala. No, it's very clear. John Kakande, Harunah, Kanaabi, Charles Rwomushana ne Muwanga Kivumbi. Charles. Kakati mukulu Kibazo mbadde nkugamba nga tuli off air. Kati ebyo n'ebyo kasimu. Mbadde nga tuli off air tutunulire nnyo abadde kulira the joint chiefs of staff mukulu Leo Chanda jalaga because mu instrument eno amuwadde establishment amuwadde military attach na yeta tulaze wakolaki walaga so nze equation yange ejja bulungi awinzo kuba oli katebe ujigiro oligwe bagamba wajalaga you can't be abadde atunga bitenge ng'akuba bifaananyi anti is awaiting deployment because sola kwabera military attach ate nobeera mu Uganda osobola mukwano gwange Mayiga yabeera ambassador okumala emyaka ndowooza 2 nga naye abeera wano nyago kintu naye amala nebiri gwa you see you begin with ambassador wa Uganda mu Uganda you begin with anyway singa mulaba nga akutte ko nga agenda Rwanda oba nabeera wano naye nga akola ebye Rwanda kijja kumpa ekifaananyi ekirala naye ekyo kankirekerawo kakati njagala nzire mu nkujjukize mukulu Kibazo then about the National Resistance Army Occupational Nakba Historic Mission because Muhozi nga concept not Muhozi the person but nga concept is about that historic mission bwe turulemererwa wabeerewa abaliwoola. So in other words, Muhozi yandabadde imagine after failure or kumuwa tools or kumala wabo the Avenger yes now in that NRI historic mission mukulu Kakande yampa speech mukulu Museveni ya Harare. I have misplaced my copy you know kunfunira copy ndala
you must do it. Yabula sebo. You must do it. Echaliyo nange wanya. Rwomushana tuteese kubiri ku mpewo tugende ku mpewo. Simanyi ajiba. Naye ekitukulu nnyo kati mu statement eyo mukulu Museveni yali before I think SADC members of presidents of SADC in Harare in Victoria Falls. Yasinkana aba president abo nga banyonyola ku lwaki bali Congo byokulwana kwa Congo. Nagamba nga Mobutu wali nawandiikira mukulu Kagame ne mu advice arecruitinga abatusi. That's how we put it. Tagati yaganda arecruitinga abazaire. Yaganda arecruitinga abatusi okuva mu Zaire mu Congo mu bitundu bya Uvirawo 10 abakola ejje lya Rwanda. Suganta abarecruiting basigale nga mbayekera watu no babere official soldiers of Rwanda. Naye ngeno kucheckinga ne Kagame nangana kikola na yesa recruitinga 10 na recruitinga 10 mu bitano. Biri ya 12 ase brigade. Kati eyo lyeje eryatandika olutalo olwajjawo Mobutu ne luteekako Kabila senior desire Kabila. Why have I brought this? That otandika okulaba color and texture of the NRA historic mission Mututsi identity. And because abadde bayomba ogoba abanyarwanda obajje Congo atetaka lyabwe, that's Nyerere. But you see, it's not about abanyarwanda abali mu Congo. It is about abatusi abali mu Congo. And Mr. Museveni weaponized them. Yabawa. But now chobado yogera ko arrogance ko kusiba line. For you here walo statement jakuwadde mu muhozi. But here Mr. Museveni is addressing SADC. Nagamba president kimuna okutegeera I am the one ayaleta idea okuwa abatusi ba Congo emundu. Not okuwa abanyarwanda ba Congo emundu, but abatusi ba Congo emundu. Now kakati where are you? You have Chitona consensus 1 nga Rwanda ne Uganda balumbye kukwata Ingadam ne Matadi bagenda kukwata Zaire kujawo desire Kabila nga amazo goba kabalebe. If you remember, Angola, Zimbabwe ne Namibia ne bayingirawo for the first time. You had a regional bloc ya Southern Africa ngerwanyisa an alliance wakati wa Uganda ne Rwanda in Chitona consensus 1. Now you have Chitona consensus 2 nga mkulu Museveni ne Kagame bazimba regional bloc of East Africa, right? Okuyingira mu Congo but protect abatutsi under M23. Now we togerera now there is war nga bagala bakwate Goma. Not now Matadi and Inga Dam eri babalemesa. Kakati wenjogera lero babalemeseza okukwata Goma. They have failed to capture Goma. Ndoza buwira kati bintu bya there is silence emundu tezogera wano tezubudire. Kati muhozi kaine rugaba ne Kagame harmonized. If you remember, because initially waliwo enkayana wakati wa mukulu Kagame ne mukulu Museveni. Kagame nagala border for whatever reasons, but muhozi ne Kagame batura ne baharmonizinga. But all of them agree, and Muhozi has made it public, on the protection of the Tutsi in Congo. The two agree. And so ndaba harmonization of command eyamaje between Rwanda ne Uganda. Agamuhozi katagayina. Kagame semanya bagenda gawani because naye Muhozi bana leta Muhozi simanyi. Because he has also changed the command. Nga I am looking at the harmonization of command between the two armies. Nenga gatunulira deployment of SADC in Goma. In other words, you could have a possibility of a clash of military forces wakati wa SADC and alliance between Uganda and Rwanda naye closer to our borders, either closer to Goma or closer to Bunagana. So therefore rise ya Muhozi mukulu Muwanga Kivumbi is about existence. It's not about survival. It's about existence. Gwe
you are, I don't know whether you have realized as a conscious that you don't exist or your existence is under threat. But our SADC, they have realized that the NRA historic mission in the Tutsilization of the Great Lakes region is about their existence. Their consciousness now is high. But please, you are not going to advance and capture Goma. And so Bovaze question erinti bakusangawa you gwagamba omusozi bozo batandise do gulinya kabeka toja kukwata Goma bano bagamba nawe toja kukuba mutusi Kongo kola ki Kongo kumumalawo. So bwoboja in this total, but then you have also to look at internal descent, because the name maje in command and command and staff bano baerwero je batura babitegera. They could be enemies because they are not conscious. Anti ngamba ayizo kubanga yali mu command and meeting na yengola batabitegera okumunyonyola abitegera nga kigenda kutwala imyaka 3 kata obo mujjawo huyo nampuliriza Gasimbagane ne banna mawulire eriya kugambye Rwomushana nti oli mu kubuzabuza nti wanoonyeza wewekweka naye amaliriza bamwita Sam Musoke agambye nti the whole of this nti do not lie to yourselves. Yes, Sam bwagamba nti Mwami Museveni is not preparing to hand over to anyone. If Muhoozi is listening, Mugamba, the only way for Muhoozi to have the crown is to grab it. My helmet is on. Yebwa agambye. Kande Harunah Kanaabi Charles Rwomushana ne Muwanga Kivumbi. Aisha yangambye why abantu bagambe siri mu hibernation ndi ku lugendo. Ali ku lugendo. Aisha ali ku lugendo akomawo bukomi. John, tugenda kumaliriza ne very mundane things bya bulijjo. Muwanga ali wano just quickly weekend babadde ne kokasi balwane waabwe ntalabye Muwanga ng'afuumula bingi nina message ye yavudde wange oli yangaye ne Muwanga ngono si Muwanga wa bulijjo ebirala njabbi Muwanga tuvudde mu studio ng'oli munyivu actually ne Muwanga why do you respond like this, why do you even give them a response? In the midst of abapirawo abenaremu okwesetinga ba Muwanga bali mu kweyuza na njala naye batadeko na amanyo njala zokolo njala at a strategic level babate basaka mbinga mu kifo ky'okulinnyaga mbalagala yali mukama wabwe yali wano ku Lwokusatu omanyi mukulu wa Swalulwoyo ng'akyaye deputy IGG yali mukwano gaffe nnyo ng'atusomolera ku information ekola amawulire abaali mu kiseera ekyo abaali banyaga eggwanga naye yagala n'atunyumiza nti omanyi nti emu ku nsonga gyatera okwogeranko ebyobuyeekera nti emu ku theory ekozesebwa okulwanyisa obuyeekera the counter insurgency singa Rwomushana who is genuine agezaho okuteekawo obuyeekera naawe okuliyetingawo fake groups 4 neziba 5 of course nazine ziri fake zinteractinga noli ali genuine ovanyuma bona nobasurroundinga nobakwata kubanga bana bali fake babanga bakuyamba okugetinga access ku that's now on intelligence but bali abali fake ali bayinza okutana okutemula abantu bana abali genuine abo ne bagendera mu linnya eribiri okutemula ekiraga nti bwobanga omuntu atadde wakaduuka ke nga yakumusuula ki wotekawo bina no saturating market ate no mwanda cuttinga eventually nakwaki kakati topic tubaddeko yesoose
ebibaddewo mu ggwanga neno gyoyogeddeko eyokubiri byombi biri connected nti oluvannyuma ya saga eri eya mpuuga fomarop ennaku zino mbadde ngoberera social media nendabanga kati ebadde shifting evudde ku mpuuga olaba ezennyo ku Muwanga nalabye nga balese ne sound bite eya ichula bamutanga ichuli ng'alumba agamba bali nti abasajja abo bavudde mu DP begendereze abasajja abo bamutawana nnyo bajja kuwamba ekintu balina mission yaabwe nenga nti relevance eriki ono akireese wano of course bw'otaba very sophisticated nga gwe mukulembeze wa NUP n'oddamu okuwuliriza akantu kano n'ebaddewo ate oyinza okwembakinga on a page noga nti tikendoza time musajja yabyogera yagambye nti ichuli yabyogera yabiraba yabirabirawo egamba noba nti obujiibwa nobanga batadde mukapa ne bamudisarwe nze nsuubira nti kati okusina ku discussion yaffe ebaddewo kati ebadde wano abopposition bateekwa okwetunamagana kati mukulu Rwomushana ayita historical mission nti historical mission yaffe eriki era how do we move forward twewala tutya secondary wars network focused on the primary wars yeki okuchanginga embeera mu ggwanga okujjawo obukwembeze obeka nti butabangudde ensi Uganda tuteekewo enfuga enetwala mu maaso secondary wars ezino abantu babaana ebifo kino nakiri onavumye ono beyuziza nga n'oli omukulu ali mu kwekonsolidatinga nsuubira nti it's not too late for NUP okutuula leadership ya NUP okutuula etunuulire ekole review etunuulire strategic goals zaabwe ziri ki na how they move forward ate bandiyigidde ku bugabanyisa Museveni y'omu ku bagoba lule yali key actor mu kugoba Professor Lule amwita secretarian kiki Museveni mu mbeera ze eza bulijjo ng'omutakudde tayogerera Mengo birungi n'Obwakabaka de Museveni naye ate Museveni ng'amanyi nti Mengo alina kyamwagalako amusuuta era bali bayogera ku Kabaka His Highness kakati kubanga yamanya nti bano alina kyabagalako nabanno nsuubira nti balina okuyiga real politiki nti musaawe eno oyagala ki Gasimbagane ne bannamawulire Harunah kyesikiriziganya nakyo waliwo omanyi Kanaabi ye mweraliikirivu ate personal level era nja kukyeyogerera sisuubira nti kiri kyokozeseza oba kyakweyuzayuza ndowooza waliwo exchange erabika ng'oli ali nga atuuka n'ekisanaga nsigenda nzeka naye naawe mwoli naawe Rwomushana ogiraba oti kati buli omu n'atandika okuvaayo ajja akole ki ayogere andi olwo eryato tuli kuba ekigu nze okusaba kwange kangutandikire ne wano Muwanga namulabye ng'ayogera nenga nti wano gwange bwe naaba mulabye
tujja kuddamu akafa ak'ebbali mayi waliwo wetumala nga subu yewedde ne mutuula mwekka nga tewaliiwo omulala wali ku muzikiti Nsonda. kati ki ekikugata ne Muwanga kya la ilaha illallah mashallah obanga sebo kinkakatako ga nti yamba musiraamu munno ng'anyigiriza oba ng'anyigirizibwa ne bw'aba anyigiriza omugambye nti munnange okunyigiriza si kirungi mbadde ngamba omuyambako okunyigiriza omuyamba kunyigiriza nti NUP essaawa gy'erimu nze ndowooza batandika okulowooza ku kumanaging engeri kuba naffe media tufuuse bawakasanke kino kiri ne Muwanga alina ekibuuzo kyaleese nti fe ababeera ku rediyo n'abamawulire agenda ki gye tuwadde abantu ebakwatako gye tuba tudisikasinga nga Rwomushana bw'omulabye yagee nti bano kambavuge mbatwale Congo era n'atuvuga bulungi nti mwe mukyatunula wano muhozi wuno Dynastic egenze n'atutuusa ekitona era akubadde kitona wanu kitona tuwe tewali national park nga teri musimba eyo narrative gye wagatandikidde eri mukulu Kibazo nga tugulawo program basobola ogizimba mwena ne batandika obatunuza ku kitona wanu kitona ki naga ono si wammwe Congo tugenda kusetolinga okiraba naye nze ndowooza nti NUP naye ina okuzimba narrative betunulemu buli omu bamanye bwe tuba tugenda ebweru tugenda tutya mpuga bwajja Saturday wedde baŋŋagundi yabedi bwanika ayina gye yali n'afuwa naye n'akoma eyo Abedi mukwano gwange naye nti omanyi ewaffe jjajjange yagamba nti envuma mukulu tetumwa nti luli baali bagira nti agiwadde omuliro ng'alina baatwala kakali abatwalaganya nze ndi eno okubabula tti naye omugalatiya abantu beerabidde nti yakolako affidavit ng'alina gwawagira nti yawangula butuufu naye yali mu ddungu ng'ali yekka awo omukulu yabadde wano naga nti eriyo abajja ng'enkuba etonnya nti n'abawa minvuuli beggame kati balowooza ndi minvuuli bajja gikubamu akambe ekyo nakyo si kirungi ate era bw'omala okweggama omuntu ng'omuwadde ate olina okumumanya tomulangira nnyo kyegambye nti engeri gye bafulumyamu ebigambo byabwe bye biyinza okuvaako kukola ki okweyuza naye nga bwe batunuulira ono atubulidde historical mission naye tugirwanyisa nkukomezaawo Muwanga bino byangu nnyo simanyi lwaki mbimalako obudde ekyokusookera ddala buli at every turn of event weebuuzanga wawenva wawendaga essaawa eno kuba tewali fundamental differences mu NUP. Incidentally your narrative is wrong. Nze nyinza okwenze ne Bobby tukanya 99.9% ku direction eyokwata privately and maybe publicly n'abalala bonna era mu critical issues eziri ku meeza nti ng'okubyekubye DP UPC now FDC an enviable position NUP mweri nti esigadde nga ye for now ye anka yokka eya real position. Kati media mwe mubadde musetingayo ki narrative ate abamu ne batandika okibirivinga naddala ababa mu social media ffe betutoola shahada mu busiraamu tosobola musajja kusigala ng'omuyita Petero. No kubeera Petero nga ni musiraamu kibi si kyekyo sebo ne obuufu se musiraamu
No, I see. Must I be Arabic? Yes. Kati ebyo bireke byaffe. Tetulina budde yangu Muwanga. Kati difference eriwo mu lutalo kwe kudefining exactly mission. Whether oli historical, whether was ejo, whether joininze leero, ekizibu kiri nti bano abazimba bino ebya Museveni, ebya Muhoozi tebamanyi ebyo byonna. So don't wasting a lot of time ku matters nzize mpita trivial. Ono yava mu DP, ono yava mu gundi, ono yava mu gundi. Tukkiriza media nezimba narrative eyo. Era ndabye nekibasega nti bano baba wambulera. All of you. Muwanga, hold there. Muwanga, that is a statement of your president seated in this studio on Wednesday. Ye yatugambye nti bano naba wambulera enkuba nejja kakati ate baagala giyisa mu kambe. Kugamba nti all that talk teyamba kujjako Museveni. But it is your talk. The question, no. It is your talk. What I'm telling you, the media is speaking on what the party is saying. You cannot vilify the media. No, Muwanga. I have to stand for the media. The media is projecting what NUP is saying and putting it in the face. So you cannot say it is the media that is whipping. Media siye wakasanke. Memutudde nemwekwata mbulago. Kuba mukazi wo nakuba enduulu zinga nteekako kamera nga nti munaakuba mukyala we munaakuba mukyala we kakati gw'ogamba nti gwe lwaki ogamba abantu nti nakubye mukyala wange waffe baga nti omala okutanaka mwenge nti ali nnyimba ndi mutta. Peter kindiga baga nti the whole conversation twalina line mu UID yali theoretical difference among struggleists is a luxury you can't afford. Theoretical differences among struggleists is a luxury you can't afford. It will be very costly for nothing. Today, what is required of this struggle actually is not about NUP. It's about Kivumbi nti olusozi lulirwe tugenda okulinnya gambalagala. Omusajja lwayina terutwaffordinga kumala biseera mingi ku differences ntono era bozenda ujingamu. Muwanga, that is now the philosophical. No. The reality is when we hit in the street, every one of you is staring at each other's neck. You see, Peter chenjaga kugamba nti our effort katinganze my effort, and that's why you saw me make a statement for a long time ngambadde quiet. Tikantienu tukuje mulike eno simanyi ono anasigara I intended to give that yaze kuyomba by the way one word to muli theoretical I intended to give it that level of sensitivity and take note. Kakati oli